I have never had any issues with anybody, especially the one you said. I love them, I support them. Never seen a meeting. I've never had any issues with anybody. And I wish Rema in a concert, I wish her the best. Omuyimbi LYDIA JASMINE avuddeyo n'atukakasa nga watalina buzibu bwonna ku muyimbi yenna naddala Rema n'amakula ne Natongo. Naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Emerald K News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako akadde wentekayo video obelenga togisubwa. Naye nga muli mutya, kasubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Munange omuyimbi LYDIA JASMINE yavuddeyo n'atutegeeza nga watalina buzibu bwonna ku muyimbi yenna. Jjukira ebigambo bizenga byogerwa nga ye ne Eddy Kenzo buno bwe bali mu mukwano, mbwera ye yaviirako Rema n'amakula okuva mu bufumbo, ng'era bagamba mujja wa Rema, ng'era bagamba ye ne Rema tebakwatagana. Jjukira ate balinayo ne concert, Rema yasooka then ye n'addako. So nezo concert we zaafuluma ne bagamba era yataddeko Rema ekivulu kubanga tamwagaliza. Bannange ebigambo bingi nnyo awo ebyayitingana. So munange ye avuddeyo n'atutegeeza. Jjukira eggulo yabadde ne press conference ya concert ye egenda obeerayo nga lumu March. Ne bamubuuzako ebyo ebigambo n'agamba bannange ebigambo ebijja binjogerwako mbu nina obutakkaanya wakati wa Rema ne Natongo. Bannange si bituufu, nze sirina muyimbi yenna gwe ninako butakkaanya. Abayimbi bonna nkolagana nabo era sibalinaako buzibu. Jjukira n'emabegako awo waliwo ebyali bitambula mbu ye ne Natongo balina obutakkaanya, ng'era ensonga yonna ng'eva mbu ku Eddy Kenzo, mbu Eddy Kenzo bonna yali abaagala. So mbu awo ne bafuna obutakkaanya ate nga baali ba mikwano nnyo nga wookiwulira. Byatambula awo mwezi nga gumu awo emabega. So munange ye yavuddeyo byonna n'abyegaana n'agamba byonna si bituufu, ebyo just bigambo by'abantu. Era n'agamba n'ogamba mbu nno singa abadde talinaayo concert ku nnaku ntono after concert ya Rema yandigenzeyo bambi n'amusupportinga n'amuwagira, naye lwakuba naye alinayo ekivvulu mu nnaku ntono nga Rema amaliriza ekikye tajja sobola kubeerayo. Naye n'agamba abantu bambi mugende Rema mumuwagire bambi simuyinaako buzibu. Ye LYDIA JASMINE watyo bwe yavuddeyo n'atutegeeza. Mukazi wattu Black Beauty ye watyo bwe yavuddeyo n'agamba era mu ababadde bagenda nga bagamba alina obuzibu ne Rema n'amakula, mujja wa Rema n'amakula alina obuzibu ne Natongo. Munnange si we kiri, ye yavuddeyo byonna n'abyegaana. Naye ngenda kuba mbalekerako wano eno video ye mumwerabireko era mumwewulirireko ng'abyeyogerera era nga abibannyonnyole bulungi nnyo. So video ye eno kangibalekereko mugyerabireko naye nga mubeere bulungi. Mweraba. I am not a person. I am not good ku bintu by'okwogera ennyo ebyo eby'entalo, because you know what? Some of those people are their own brands at some point. And bagamba omuntu bwakubisa omuliro nawe tosasuza muliro. Kati omuliro gunaazikiza omuliro. Nga nkyogera okuva ku ntobo y'omutima gwange. I have never had any issues with anybody, especially the one you said. I love them, I support them. Never seen a meeting. I've never had any issues with anybody. And I wish Rema in a concert, I wish her the best. Support her. Ngabiri musatu. Mumale, ngalumu, mujje ku Africana. Ku Sheraton, 23rd. Ngalumu, mujje ku Africana. We have enough space. I wish Rema the very best. If I had no concert, I would have attended her show.